wabula mu biseera byajjamu emmotoka ezeewala akalippagano k'ebidduka ku luguudo oludda Entebbe bakozesa enguudo zino wabula nga basanga obuzibu olw'ebinnya ebizirimu nga kigambibwa nti kiva ku nkuba etonnya ebiseera bino ekyaviirako ebigomo okuziba olumukoka n'agenda mu nguudo wakati. Abakozesa enguudo zino balaze obuzibu bwe basanga. Naye nga jaamu yasinga kukwata during peak hours abantu bwe bagendera okukola emirimu gyabwe n'okunyuka essaawa 11:12. Ate Abatuuze b'omu Kanaala beekozeemu omulimu ne baleeta greda ne beekolera ekkubo lyabwe wabula ne balaga obutali bumativu eri batuuze bannaabwe ababalemesa olw'ebigendererwa ebitamanyiddwa. Ekkubo balireke nabo bayita ku poloti z'abannaabwe nga bajja wano era bayita ku poloti z'abannaabwe wali ziri zonna poloti z'abantu ko bayita nga bajja wano. Amaka gano nagali bebagamba nti bo tebaagalawo kiki kye balwanyisa kiki kye bataagala. Twetaaga babeere nga bayambi wabula si abatulwanyisa ku mbeera eno. Bo baakajja ate nabo bwe baali bajja wano bayita mu poloti z'abannaabwe tebajja buzinga babuuka tebajjira mu nnyonyi. Abakulembeze okuva mu Makindye Ssaabagabo balambuludde we bate ku nsonga eno. Ekisoboka kyolina okulaba omulimu ogwo gutandika okukola. Luguudo olwo kontrakiti yaweebwa aba China State Construction Engineering Corporation era kontrakiti eyo egenda twala emyezi 18 omulimu ogwo nga gubeere nga guwe.